yasigala nvuma even n'omwezi gumu oguyise emabega oba ebiri yakola konsati ye era n'anvuma still n'avuma n'abaana bange n'agamba nti ajja kunzita newenkolera amanyiwa yajja n'alikodinga n'ekifaananyi yakoma kundikodinga kifaananyi yagera n'anonyeza n'amasomero abaana bange gebasoma namulibazadde Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga nakayuyayuya omukazi oyo yavuma Museveni n'avuma Muhoozi n'avuma Natasha video tuziina yo okumuyita ne bamuwa bwa advisor bwa president advisor obw'ebicupuli tagamba nti baali bamusiima baali bamwejjako nga banoonya bamuguumazaawo mukazi gwe wavuma Muhoozi n'ovuma Bobi Wine n'ovuma Museveni n'ovuma Natasha n'ovuma Janet video tuziina va ku baana b'abantu tuli bana Uganda mukazi gwe va ku baana b'abantu Junior olunaku z'omwezi nga 10 ba TikTok fenna tuina meeting mu State House baagala buli TikTok aweeye ekimuluma about full figure ekyo mubeere nga mukimanyi omukyala gwe bayita Helen Seku commissioner ya Twitter n'agamba Frank njagala oleete ba TikTok ne mugamba mama abaana balina okunyigirizibwa akola ebintu ebyo agamba ye president advisor amaanyi gakozesa ayina police ezimu zakozesa nti ye president advisor atumazeeko emirembe Junior oyo mulamuzi asaana kirabo omulamuzi mpe namba muzalirayo omulamuzi yani erinnya bambi that judge teeka kuyange big voice omulamuzi etaaga ssente bannange omwabira akabira mu kooti abadde akaaba amaziga ga kirogo nayiridde amaziga omulamuzi agambye takadde mugende omukazi avumye abaana ate miliyoni ezize 2 agenda kufuna buli mwezi tugenda kuba tumuwaayo emitwalo 2 ng'opaka omwaka guwedde emitwalo 2 tugitwala ku kooti buli mwezi mitwalo 2 agenda kusasulira fine wa miliyoni 2 nga n'omwaka ate sente ezo miliyoni 2 agenda zisasula mpola mpaka omwaka nga guwedde miliyoni 2 naye fine ya gavumenti miliyoni 1 tujagalirawo mu buliwo naffe ne tufuluma nga ba TikToker ne twesonda miliyoni ne tugifuna ne tugenda ne batuwa banka ya gavumenti ne tusasula for chumi esawa zina agenda kunoonya miliyoni ezo 2 agenda zisasula mpola oluvannyuma lw'omwaka mulamba okulaba nga zigwayo mpola okiraba so omukazi oyo kino kibagamba gwe Junior n'abatuuliriza full figure content gwakola wakuvuma abantu ku media n'abalamuzi bakimanyi ye content gwakola taina right esiba omwana w'omuntu